Eyaliko ssenkagale wa FDC kano Dr. Kizza Besigye alabiseko ku kkooti enkulu mu Kampala okusaba olukusa olumukkiriza okufuluma ebweru w'eggwanga asobole okugenda okukakalabya emirimu gye. Besigye atuuse mu kkooti ssaawa 3:30 n'agenda butereevu mu kkooti, ekintu ekibadde kitali kya bulijjo. Ono ayaniriziddwa puliida we Ernest Kalibala. Oluvannyuma kkooti ng'ekulembeddwamu omulamuzi Yasin Nyanzi etudde okuwulira okusaba kwa Dr. Kizza Besigye. Puliida wa Besigye Ernest Kalibala asabye kkooti ekkirize kano Dr. Kizza Besigye agende ebweru w'eggwanga akakalabye emirimu gya FDC nga kw'otadde n'egigye. Ono ayongedde n'agamba nti kiri mu ssemateeka w'eggwanga omuntu w'aba ateereddwa ku kakalu ka kkooti, kkooti eba erina omukkiriza okugenda ebweru w'eggwanga w'aba agisabye olukusa. The application is supported by the affidavit of the applicant sworn on 10th of August. There is no affidavit to reply. Omulamuzi akkiriza okusaba kwa puliida wa Besigye naye n'agamba nti Besigye alina okugoberera amateeka agamuweebwa we yali aweebwa akakalu ka kkooti. Besigye oluvudde mu kkooti ategeezezza nga gavumenti bw'eri mu kwonoona ssente z'omuwi w'omusolo ng'ezoonoonera mu kumuvunaana emisango egitaliiyo, ekintu ky'agambye nti zandibadde ziteekebwa mu bintu ebirala. Kyenyamiza okulaba nti akantu akatono bwe kati ak'okukyusa ennaku ne yanjiryako wano ku musango ogwo kyetaaga high court etuule, omulamuzi atuule mu kkooti, balooya babeewo, omuwaabi wa gavumenti abeewo, abantu bonna abalala bakozi ba kkooti babeewo okuwulira ensonga bweti. Kitwala ssente nnyingi okutuuza kkooti ng'eggwanga ate nga tulina emisango miyitirivu eminene. Besigye yanukudde ku bya Ssaabawaabi wa gavumenti okweddiza omusango gwa Ssaabaduumizi wa poliisi General Kale Kayihura era n'agamba nti Ssaabawaabi wa gavumenti talina kwenyigira mu musango guno. Eraga lwatu nti DPP abukozesa bubi kubanga nga musango guno gwa Kayihura yennyini tanalabika ne mu kkooti okubanga akkiriza oba takkiriza musango. Kati singa Kayihura agenda mu kkooti n'agamba nti omusango naguza nzikiriza, DPP ekiba kyamuleeta kugutwala kiki? Oluvannyuma Besigye ayingidde emmotoka ye ne yeeyongerayo. Grace Nantale Kakooza, Ronald, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.